lugamba ate no business endala gyenkola ndi muwangaza nnyo. Aleluya. Awo twagenze ku lunyiriri obwenoonya tugamba Ssaabasajja akola atya? Kaakati olwaleero nga tuli ku mazaalibwa ge kambategeeze ani gwe tuba tugamba wangaaze Ssaabasajja? Ani alina obuyinza kulambwa Ssaabasajja? Ssebo ekitiibwa Katikkiro, tweyanziza nnyo mutwebalize Ssaabasajja okusoosowaza Katonda mu nsonga y'obulamu bwe. Maama Nnaabagereka, tweyanziza nnyo okusoosowaza Katonda mu bulamu bwammwe. Bassebo abalangira n'abambejja, mwenna abakulu mwenna, mu biti byammwe, mu politikisi wammwe, mu mbeera yonna gye mulimu mwenna, okuwangaala kwe tekugenda kudipendinga ku bintu birala byonna ku Katonda yekka. Yalina obusobozi obukuwangaaza kubanga yalina obusobozi obukuwa obulamu, yalina obusobozi obutambuza ebiri munda mu sisitimu yo. Musomesa yansomesa mu primary nanga nti omutima gwina ebisenge binagulira n'obugalawo kaggulawo. Bwakaggulirawo emyaka gye nnina. Singa otegedde anatomy physiology ebintu gye bitambulamu, gye biyingira, gye bifuluma ne biyingira, wandikkiriza nti Bayibuli bw'egamba nti omusirusiru y'agamba nti tewali ani. Kubanga gwe ekyo ky'oli tokiinaako na control. Ekiri mu mubiri gwo, engeri gye bitambulamu, engeri gye byenyoolamu, togirinaako buyinza okuggyako Katonda ayinza byonna. Nina kye neezuulamu ne ngamba nti Mukama ng'oli wa kitaawe, nompa mashini ez'ekyusa zokka. Bw'ogendako mu Owino wali nali ngenzeewo, balina ebyuma mu Kisenyi ekikuba obulo, amannyo malala, ekyemberenge, kasooli kiki, ekikuba entungo, ekikuba birala byonna, birala empirivuma, kikuba emwanyi. Naye gwe wekka Katonda gwe yatuwa sisitimu ey'amannyo. Haleluya. Era omuntu bw'atategeera Katonda, ti Katonda akusanze yakuwa sisitimu ey'amannyo galiya amenvu nga togakyusizza n'ossaamu vakedo ne gakola, ne bw'obigattalumu vakedo n'emberenge era gakola. So nga ne gye ngenda mu saaluuni balina namba esala buno obuviiri obw'envi na zino ezammwe eŋŋumu agenda akyusa, naye bino ebyange bikyuka sigiraaki. Haleluya. Kyova olaba Katonda yekka yasaanidde okugulumizibwa mu bulamu bwo. Yatambuza emmere munda omwo, mama n'agitambuza. Oba ogenze ku kkanisa oba togenze, era atambuza. Nze waliwo olwengamba nti oba nze nakula obulala baba bateekateeka emmere nga n'amalusu geereeta gokka curu gamanya gatya gaawula. Enda mbatuga nti mulimu sisitimu eyawula nti protein zidde wano, kino kidde wano, nga gwe senkagala otadde eri maggulu obadala bubadazi. Oye Katonda abiyingiza wano n'abiyisaawo ne bivaamu kyonna kyoyagala. Katonda. Soma olunyiriri olulala. Olunyiriri lulimu Pawulo alina ekigambo kye yakozesa. Kiri mu Bikola by'Abatume sura 17 olunyiriri lwa 28 agamba atya? Agamba Bikola by'Abatume 17:28 yali ategeeza abasajja abayivu ab'omu Athens n'abagamba nti kubanga mwoyo si ye Katonda, si ye Yesu gwali ayogerako, tuba balamu. Tuba baki bannaye? Balamu. Mwoyo Katonda mwe tubeererawo. Mwoyo Katonda tutambula mwoyo. Ebintu byonna ebigenda mu maaso mu bulamu bwo biri mu Katonda. Era ali mu bizinesi ey'okukukuuma owangaalemu. Haleluya. Zaburi Isaaya 4 agamba bw'ati mu 6. Wulira, 4:6 nze nsoma mwennyini wano. Olwokusatu
mumpulire mmugwe ennyumba ya Yakobo n'ekitundu kyonna kifiseewo ekyennyumba ya Isirayiri bennaweekanga nze okuva mu lubuto. Ani yakuweeka okuva wa? In fact gwe tolina kakwate ku kuzaalibwako. Katonda ye ebintu byakulekera okulonda naye teyakukkiza kulonda bazaddewo. Abo baakuzaala obaagala oba tobaagala abo Katonda be yalonda. Naye wulira, nze nabeera naawe mu lubuto. Tetukikubira amiina ekyo. Ate bwe wava mu lubuto agamba atya? Nenkuweeka. Haleluya. Waliwo lw'otunulira ebintu bennasitulanga okuva munda. Bassebo ne bannyabo Katonda ng'akuweekedde emyaka. Bw'alaba wano wazibu n'akuyisaawo. Kambategeeze Mukama atukuumye bassebo ne bannyabo. Musajja gwe Katonda oluusi atuna neyeewuunya weewuunya engeri gy'otofukamiddeko kusaba gy'otoyimuzizzaamu kitiibwa. Katonda akutunuulira neyeewuunya bwewuunya ky'oli. Lumu nagenda mu ddwaliro okusabira munnange naye ng'abaliwo bonna bagagga nnyo banyirira nga mmwe. In fact munyirira nnyo bassebo ne bannyawe era mwakoze bulungi kuba munaku lwa Ssaabasajja. Naye kyenava mbagamba nti tusabe. Nenfukamira okuliraana n'omunene nnyo ebbeeyi yasigala asitamibwa atadde asazeeko bw'ati. Naye mu kufukamira kuno nawuliranga empewo ng'empitako ne mmanya nti nasabanga akola atya? Awuuba omugulu. Paka linawuzika nti kwasikwise Mukama waffe. Enawuzika nanga ndi musumba nina nange kyenjagala okuyigirizaayo. Ebyo byewuunzise nabyo nti Mukama atutwale mu ggulu. Ffe abamu tukyanyumirwa. Abamu tukyakola ki? Tukyanyumirwa. Tukyayina ebyokukola ery'eggulu lyagala mmwe abatalina nnyo byakira ki? Tulina projects, tulina programs. Netulira omuntu ayogera kyatamanyi. Bassebo ne bannyabo ezo na program z'okola Mukama yazikusobozesa. Amiina banna? Mwoyo tuba baki bannaye? Wana ayogera ati mu Isaaya ti n'okutuusa mu bukadde nze nzuuyo. Pastor Kagemo. Haleluya. Eyakulera ng'okyali muvubuka ono eriko omusumba wo wano w'amaanyi nnyo. Katonda yamulera kyamukuuma ne leero. Fece tuva tugamba nti Mukama ekituleese kuwaatulira Mukama kumugamba ng'ekkanisa ng'obwakabaka bwa Buganda Ssaabasajja Kabaka waffe amuwangaaze, amukuume, amuwonye, amutabuse abalabe kubanga akisobola. Akisobola. Agamba tin'okutuusa ku nvi nze nzuuyo. Era naakuzitulanga era naakuwonyanga. Haleluya. Wulira ebiri mu kyamateeka olwa ekyamateeka enjagala ssula eno eya 3:2 erimu ekintu ekinsanyusiza ddala emirimu gyakukolamu naawe kaakati wano mu kiseera kino gyakukolamu. Essula eno eya 3:2 agimenya ayongerako agamba atya nti yamwetooloola. Mukama akwetooloola. Yamujjanjaba. Mukama akujjanjaba. Yamukuumanga ng'emmunye y'eriiso lye. Haleluya. Ebyo okono kusaba tusabira kabaka olwo nange nsaba. Bemeka bagati Mukama amutukuumire. Kubanga yabisobola lumu okumanya Mukama yabisobola. Febe tukikiitana nabyo tebikola. Nagendako okulaba munnange nangamba nti nkubuulire wano bwe tukola wazibu. Toggulawo oluggi ng'okutte ku munyolo. Ogguza nkokola. Kokwata ku munyolo. Owedde. Kubanga omutwa gwo obweteekamu eno. Bwe nali nsiibula nanga nti naye tova wano nga tonywedde butuzzi. Nansika eno nanzigirayo akacupa k'amazzi akabenzooli. Ne mugamba ng'okajja muno ng'ate gali wali mu firiigi. Naga nti wano noonya ku ga firiigi. Singa siriiwo. Kati kyakola anywa kutuno twaleese kati okubuzaabuza bano basekulitala baliteekayo n'afuna kano n'akayiwa eri mu tooyi ne kasigala keereere. Eyo yensi gye tutambuliramu. Naye ekitugambisa nti Katonda tumusabaga nti kubanga yekka asobola otukuuma. Ngabaagala Mukama atukolera ekyo kye tusabye. Mu kuwangaaza mulimu okuwonya, mulimu okukwetooloola, mulimu okutaasa obulabenje, mulimu okutaasa abalabe,
mulimu okutaasa ebigambo. Ennaku zino omuntu ayinza n'obutakukuba n'akasukira effumu ly'ekigambo ne likufumita n'ogweri. To abantu olwaleero bafa stress. Mbadde nkyali ku bantu juze embwa n'eruma omwana n'emulya n'emutta n'omukazi kala n'emutwadde. Abakugu bagenza okuvayo ne bavayo n'ekipya nange sebo Katikkiro kye siwulirangako mbwe embwa yali etabuse stress. Embwa bw'etabuka stress omanya nnyo bano olumu ajja kutabuka stress. Oyo asula aluma amannyo asula emuya oyo kaliva omukyala ali mu lwaliro n'abakyala beekyuse emirundi 20. Omukazi tumusuubira kuyira mu buliri wummula naye ono agambye Mukama yawangaaza. Nina wano neewuunya Mukama yali abisobola. Yes, kuba yalina obuyinza. Yali awangaazizza ku bantu. Ye bwe tusaba asobola. Ye nabadde nga singa abalina biseera naye nkusomera olukalala lw'abantu be yawangaaza. Ensene ze esalako busazi myaka kusalako. Kati myaka okusalibwako gyasalako busalo lwa kibi kino. Naye abasajja wano nina wano abasajja nga Alupa kusabya yawangaala emyaka 438. Seemu yawangaala emyaka 6. Lameka yawangaala emyaka 777. Maraheri yawangaala emyaka 895. Enosi yawangaala emyaka 905. Kainani yawangaala emyaka 910. Sezi 912. Adamu 903. Nuwa 905. Kiki mbanjogera yali 962. Metusela yawangaala emyaka 969. Kuba Kristo Mukama waffe. Yafa yali awangaala. Kati mutidde nnyo olw'okuwangaala. Kati ekibi kye kigenze kiseyejjeza ne kireeta okuwangaala okubeera okubi. Waffe twalina omukazi ng'akaaba mukadde nnyo. Twagenda ng'agamba terundaba. Tukatuuza mu lujja ne tukakyusa ne tukatunuza eri enjuba. Tukaliba ne tukatugeramu n'agamba singa nsobola okwesula mu mmotoka nandyesuddeyo. Oyo yakkuta obulamu? Answer yes. Katonda alina bawadde abantu ne babukuta. Katonda asobola okuwangaza omuntu. Katonda alina obusobozi obukukuuma ku mitego gy'ababi byonna. Katonda alina obuwangazi obukyusa ebyo ebijja gy'oli n'abifuula useless. N'ekisembayo kye kiri kyagambye tindi mulaga obulokozi bwo. Abange ffenna abawangadde tuwangaale naye nga tunatuuka mu bakabaka obw'omu ggulu. Amiina. Bameka abaganda ekyo nange ekyenjagala. Kati kankubuulire obuwangazi obutaakutuuse mu ggulu ate nabwo bukusaze. Nabwo bugize ki? Lwaki bukusaze? Kubanga ku nsi tekubaddeeko kirungi kigaanye. Bassebo abakulu abali wano mwenna abalangira n'abambejja bigaanye. Abakungu abasikulu mu gavumenti bigaanye. Omukazi bamuyita Nawomi yali akomawo ku kyalo bagati bannange Nawomi wuyo akomera gandi mundeke. Ensi enkoze ebikaawa Katonda nkoze ebikaawa. Eno gye tusembera omuntu bw'otogenda mu ggulu ensi egaanye. Nali ndi ku puroguramu emu ku TV ne babuuza omu ku banene ennyo mu ggwanga lino. Omwana abuuza omuwala n'abuuza naga naye kakati muzijje yajja kati olya biki gwalina ettaka eddene ennyo wano mu kibuga obusinga kulya ki n'agamba nti abuuza maama. Butungulu katunkuma kacumbaali muwangadde kulya kacumbaali. Emyaka gy'omaze mu faamu nga tukola batugambye abatusomesa nti kola nnyo enviiri enzirugavu zikolerera enki. Maama we tufunidde enjeru ng'omwana ayimirira amaziko naga nti okomba ku sukaali. N'avaayo n'agamba nti tolya amagi ng'olina faamu. Eyo ensi. Eyo yensi olwaleero nze nagenda nga bajjajjange ng'alina obuliri nga bwa mufaliso gy'appamba ng'alinako ng'esatu baatutumayo ekibiriti tulwayo tugwa ku buliri. Oluwaka gyewako nze nzijja kibadde kimbuze. Era bwe natuuka okukula nange nengula ekitanda nagula kya banku. Kakati olwaleero
ate nina kyamuti ate omufaliso bagati funayo mugumu ate osingira mu hoteri nenvaako ate nesula wansi nga sirina gawugana naba hoteri. Ekyo kitegeeza nti ensi teyina byerongooka. Bajja kujja mu kalina bakuse mu ttaka balangirire nti ettaka muki nebyo babitwale oteganidde bwere. Eno ensi twagenda ku liizi mu ab'ettaka abave maama wuuli amanye eby'ettaka. Eno ensi liizi bw'oba ogivaako ne bwewataddeko ovaawo n'obirekawo. Kyobalaba nti eno liizi bw'ona ogivaako planeti eno eri under rebellion. Bw'oma ogivaako ne mukazi gw'owasa n'abaana bwamuzaalamu bonna basigala awo. Musajja omuyambuuza omusajja omulala asobola okuyingira mu nyumba yange n'abeera mu nyumba yange konze bw'atabeeramu abamugayaavu kuba tewagenda Nairobi nti olikomawo. Ebintu bye mugamba nga muli amalamu mu abatali abakulu era bwe nfa nga muteekaka kulira na mukazi wange ne mukubawo n'omutuli okugendayo ng'ononayo ki? Liizi yo kasiteggwako byonna bye wazimba bwe wazaala baana wali wa kitiibwa tebiina kye bigasa byonna bagenda bugenzi ebintu babitwalira bwereere. Tolina ensi terina ensi eno planet basebo omwanisi omuyaga nti lwaki Katonda yakola bwati yakikola kubanga tatutegekeranga kubeera wano. Katonda tutegekera ensi ya bulamu bwa mirembe naki kyava takukkiriza kubeera na mirembe. Oleme kubeera wano osiisire wano singa mbuuza abakabakaaba naawe oli omu ku bakaaba ntidde kusongamu. Naye Katonda takuganya ayagala obeerewo nga weetegekera ggulu. Haleluya. Era Katonda ni bizinesi yakuwangaaza naye nga buli lwolwawo akutegeka kugenda ludawa. Ayagala ogenda ludawa. Ekyo kikyokka kikyalina Yesu n'ajja mu nsi n'amalako emyaka 33 lwaki ayagala ogende mu ggulu. Yesu ekimuta ku musalaba akole ki? Lwakumanyamanya yafa ogende mu ggulu tayagala obeere wano. Amanyi bino biggwawo byonna byolina tubinaaba mu ngalo ne tuddayo. Naye Mukama agambye nti ndi mulaga obulokozi. Nze neegomba olunaku lwendiraba obulokozi bwa Mukama waffe Yesu. Nzirina obukakafu obukkiriza nti eno ensi nimo n'ogikuba ddikini kuba ddikini kuba tuyita gukuba obulungi naye toyina kyogenda kugikolako. Ne bw'ona obba eggwanga n'olimalayo ne bw'ona ozirya n'okijja n'okola otya era buvaawo tujja kubitwala oba oyagala oba togira ate bitwale nga tuseka nga olwatuuka ng'omusajja alina omuwafu ewaffe nga tugenda nga kumbafu nga tugoba bana amayinja bw'abaana natukazikira amayinja twafuna kakisa n'afa ate yafa zibaze. Abeekyalo badduka bagenda ku mufu tudduka tugenda wa? Okimanyi nti emmotoka bwefuna akabenje abajja ku mmotoka bo tebadda ku mulwadde ono abonyebonya omugulu ogugaaniddeyo bo bali ku muwafu. Ebintu byonna ebikuganya okugenda mu kkanisa okusinza obukwayi bulamu bwo byonna abatwazi bali kiriya. Oluusi tubeera ku mufu ne bagirawo nga baagala n'okuwola ssente eza funeral service. Mujja kuzifuna nze munamperi mmanga gende wamwe ku kyalo nze ku kyalo ffe neewuunya abaaliwo singa bazuukira bayinza okulembera ebibanja byabwe nga babisenzeko tebabategerera gye baava. Bameka bagamba tugende mu Bwakabaka obw'omu ggulu. Abaagala ogende mu ggulu owulira tolina kikunyiga nnyo yimirira nsabe tuggalewo. Nze kubo n'amazima n'obuki. Wulira akagambo akaddakaawo kati kali mu capital letters ate nga kasasiddwako mu kitale mu myufu tewali ajeri kitani wawulira nga ayise mwani. Eggulu togenda kulijja wa muntu mulala yenna ne bw'anaaba mugagga ne bw'anaaba wa kitiibwa ne bw'anaaba eraani. Eggulu lyakolwa in such a way nti okuliyingiramu oyita mu Kristo Yesu. Kakkana by'okola byonna otunulira yenna ekisumuzo eky'okufa n'amagombe yeyekka yagenda mu ntaana n'avaayo tewali mulala. Abalala bonna bali mu ntaana zaabwe. Katusabe kitaffe omulungi webali kutuwangaaza ffenna baze mu kusinza kuno naffe katweyagalire mu lunaku luno. Twebaza kubanga naffe otuwangaazizza be twazaalibwa nabo be twakula nabo be twasoma nabo bangi baafa dda. Naye otuwonyeza obubenje obutwa
eddogo, empalana, ebitwogerwako, abala bafa bigambo naye ffe babitwogeddeko ne tugumirawo. Mukama gw'otugumya. Nkwegayirira abantu bonna bakuŋŋaanye wano ku lunaku luno lwe tusanyukirako amazaalibwa ga Ssaabasajja, gw'ositudde, gw'olezze, gw'okuumye ebigambo n'akagambo ebyogerwa, ebimwogerwako, ebyogerwa ku Katikkiro, ebyogerwa ku Balangira n'Abambejja. Weebale kubanga obigaana okugyawo obulamu bwaffe. Weeyongere okweraga Katonda w'amaanyi. Oba tukozesa ddagala ki? Oba tukozesa ddagala ki? Gw'olina eddagala, gw'olina ebyuma, gw'olina abakugu. Samanya ag'ekikugu eri Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Samanya ag'ekikugu eri naffe ffenna bali wano. Situla amaaso gaffe ffenna tuleme kutunuulira ndwadde, tuleme kutunuulira bitunyiga, tutunulire obulokozi bw'emirembe n'emirembe. Weebale oyogedde gye tuli ku bwa Kristo Mukama waffe. Mukama abawe omukisa.